Anthony Nkangi nga wa myaka 19 y'omu ku bayizi 2316 abaliko obulemu abatudde ebigezo bya P.7 olwaleero. Primary agisomedde ku ssomero ly'abayizi abataliiko bulemu erya Namugongo Boys Primary School. Kyokka ebibuuzo abituulidde ku ssomero lya St. Kizito Buwaate ekitongole ky'ebigezo gye kyamukoledde enteekateeka. Ekisenge mwakoledde atuddemu yekka. I'm deployed by UNEB nziza okuyamba omwana nga alina amaaso tasobola kulaba bulungi ate n'okuwandiika tasobola kuwandiika bulungi, so nziza okumuyamba mu areas ezo, kumuwandiikira n'okumusomera. Nkangi yazaalibwa n'obulemu obuyitibwa Down syndrome. Erwawo okutuula, erwawo okutambula, ng'ensinga erebera nga bw'omukwata olaba ensinga akola bw'ati ng'alinga tali mugumba, ng'amaaso gatunula ng'alinga atunudde mu anga endala, n'awuuna buwuunyo n'abumbujja nga naye nga tayogera, ate nga alinawo munnawe akagwazannya naye. Obulemu bw'omwana we Namukasa yabutegeera awezezza emyaka 3 oluvannyuma lw'ebigambo ebyamufumita omutima omu ku basawo bye yayogera ng'atunudde ku mwana we lwe yali amututte mu ddwaliro erimu okumujjanjaba omusujja. Tunabutuuza mwana laga this child is abnormal. Nempulira nga kyempisiza kyannuma yalinga afumise effumu ku mutima. Nga bwe ntunuulira omwana kati nyiruka omwana awezezza omwaka tayogera kigambo. Namukasa yeebuuza ku musawo omulala eyamumatiza obulemu bw'omwana we ne kye yeetaaga okumukolera. Nanyinyonnyola n'angamba ono omwana alina Down syndrome naye yangamba condition, n'angamba nti naye it is irreversible. Engeri gye bujjamu osanga nga omwana bw'aba nga akyali mu lubuto, bw'aba nga akyakolebwa, omusajja n'omukazi bagata kye bayita chromosomes okukola cells ezikola omubiri gw'omuntu. Bandibadde nga bombi bateekako peya emwemu, peya 2 kale kwegamba 23 n'omulala naye n'ateekako 23, naye osanga nga ku kino nga bafunye ate peya ey'okusatu. Kati kiba kitegeeza bufuuse bungi mu mubiri. Kiteera nnyo okubeera ku bantu abakulukulumuko abazaala nga bakuze. Nasale yagitandikira ku myaka 7-20 naye gye yasooka okumutwala bamumugobyayo. Mistress n'angamba naye omwana ono wandimufuulidde special school, kwe kumutwala enaggulu bayita Hill Preparatory School. Kaakati eyo gye bamuyambira kubanga n'engalo zaali tezikwata nga ziri bwe ziti. Mu ssomero ly'abaliko obulemu yasomerayo emyaka 5 n'amala P5 mu nteekateeka y'abaliko obulemu. Ne bamuyamba ne bamuwa exercises ezamuyamba motor skills to develop, ng'akola necklaces zino. Yankolera ebintu bino era mbyambala bwe mba nyambadde gomesi, ndowooza nti bateerako. Bwe mba nyambadde gomesi kino nkyambala. Nnyina yasalawo amuzze mu ssomero ly'abataliiko bulemu erya Namugongo Boys. Kyokka yali mu P5 mu ssomero ly'abaliko obulemu bawunzika bamuzizza emabega ng'olwaweza emyaka 12. Nga bwe mwaseesinga nga ku level eno aba ajja mu P2. Nkangi anyumirwa n'ebyemizannyo era ategeezezza nti mu muzannyo gw'ensero yeekansa. Kale teka mpira wansi kati nomala netanga kukola ati kati nomala nogwanikira omukatima nemala nogugwa wansi. Ku ssomero yaweebwa n'omukisa okukula mu by'omwoyo era Faaza Vincent Lubega bwana mukulu w'ekigo kya Namugongo agamba nti yamulabamu ekyama n'amuwa omukisa okuweereza mu Klezia. Emirundi egyasooka nabeera naye kwataali awo ndowooza n'abantu abasinga ne beekanga omuntu baali bamumanyi. Ne ngamba totya abeerawo nga talina kyajjukira talina kyamanyi. Beera naye n'entambula naye okumala emyezi nga 3-4. Ebbanga eryo eryaggwerako ng'ate tugambe omulimu ogwagusinza nabali abalala abaana abatali banabulemu. Ate ye taliimu kusumagira nti oba yemankula omulimu ogwamuleese gwakola. Okusinziira ku Namukasa, abaana ekika kino omuzadde alina kutandikira ku kukkiriza omwana kyali bw'aba anaamugyamu ekiramu. Namukasa era agamba tekyetaagisa ate kumubibiita nnyo kumusukkulumya ku balala, kyokka olina okumusiima buli kyatuuseeko. Patrick Sennyondo, NTV Akawungeezi.